Banange emikolo banange jimpuba serebu wakuna agenda kufumbirwa banange mujje mumperekereko maama banteekeko obwala maada awo ntuuse twetegekera mukolo banange neetegekedde omukolo guno ntuuse mu saaluuni banange bagenda okunteekako obwala banjoyo tetuyina emikolo maaso munange enzuuyo yenzaawo intudde nekubisizaayo bupikya munange kwegamba this week ndi so mostive nnyo serebu wakuno omwana w'abandi banange munange tugenda kufumbiza omwana wakuno olwo nno munange ntuuse bagenda kunkola njala ntandise nga woozirabaawo teziri kuyadde ekintu kwegamba bazitandise oziyoyota banange awo nno munange nga babutaddeko wali eri bulangi bukalifuuwa naye nga mwekwata abantu abo bakola enjala nze nabatongozza ebintu bino ebyokukola enjala si bintu byange naye mwekwata abantu abo enamba y'essimu eryawo waggulu basangibwa kyanja ku US munange kyatandise kitya banaye mumperekereko nga tugenda okuproposingira omwana w'abandi Pheobe abasinga munange kino nno mwakiise sima video shoot banange ebintu bya ddala ebintu byalaali ate omutima omunafu twala eri munaye munsonyiwe mukamirwa awo tekali kiriya munange sikalongoosa bulungi omwana kyekata kikola bulungi naye nga awo nno we twatandikidde nga ndi awo mumira kyatandisa kita munange ng'omukulu anteekamu akasimu omuko ngamba munange gwe mukwano gwa Pheobe gwawulira muntu osobola muyita wantu n'agaana nnyambaako okitegeera nga ntandika omutima gunkubirira ntandika obbuguumirira nga nkwata kye bayita engoye nga nnyambala awo nno tuli mu mmotoka n'omuhazi bandi ndowooza northern mugiraba munange taŋŋanya kutambula nzekka okitegeera ekintu ekyo alina okunvuga wano nawali banange nantwala ku buli location gye mugaye bebi tugende wano bebi tugende wali munange nantwala tuli mu lugendo awo amanyiwo mumanyiwo northern si northern roundabout ye mulago munange tugenda kajjamu ne katukwata mukaawo banange nga ndi so excited ndowooza mulaba abatunda ebintu ku makubo kwegamba nga beetala baddaano badda wali munnaye bo tebatya na mmotoka naye ng'omuliro gwe nnina ng'olemwa ku luno nakuumya ekyama for the first time mbagambye ngenda kubannyonnyola kamu ngera baterayo video ku video mbannyonnyole abasinga mwagambye ebimuli ebisanze ku mmeeza yabadde akimanyi mukwano ze nabadde Mrs. Pulana awo mumanyiwo ku Garden City munange nga tugenda kwegamba nga ndi so mostive nnyo awo ku Garden City kati ntukirawo twadde wali nga ku Africana mukamanya akakafo mwenna awo nno munange tulina omuhazi bandi mu mmotoka ate yafuna omusajja w'emmotoka munange ali mukunvugamu antwala wano antwala wali banange bakadama tuli so blessed awo nno mumanyiwo munange nga tugenda awo nno tuli mukukira wali ku Africana kandabe yes ku toto ya wali kugundi wampeewo tudde wali eri ka location kaffe munange Pheobe talina kyamanyi Pheobe namukubidde essimu ku makya ne mugamba Pheobe nkwetaaga n'ensonga zengenda okugambamu munange ekyana ekyo wenkiyita kyo tekigaana kibeerawo mu buli nsonga ki Pheobe ekyo kyemulaba nkyagala nnyo simanyi nakumanya era ensonga nali ne program n'ensazaamu munange no tutuuse mu kafo ako koolaba oba bakayita biki kaakaawo mukasome munange kalungi akafo ako banange embeebaza I salute you guys banange simanyi nakumanya munange tutuuka awo no tutuuse mu parking ninze kana omuhazi bandi Pheobe tabimanyi awo nno munange saakutte budde kajjamu kankutemu omuhazi bandi wa Pheobe nga atuuse dda nze olwatuuse ne mugamba mpeerawo akaweta ne snappingire omwana w'abandi mumulabye omwana w'abandi nkikaatiriza omwana w'abandi mumulabye laba naakawetawo we maama omwana w'abandi mumulabye bali abashootala be baatutuma mumulabye
tetwetaaga kubuuza awo nno munnange ndina omuko musinapinga kifibi tekinnatuuka kinkubidde essimu kiri kubukedde munnange waŋŋambye olina by'oŋŋamba awo nno omuko gwe nno teweekyanga kaana gwe kalo nno akaana kaagala kunkaabirira munnange Pheobe atuuse talina kyamanyi nze nabagaye ngenda bannyonnyola vidiyo ku vidiyo Pheobe atuuse mwaniriza mulimbye nga we nnina ensonga z'okumunnyonnyola munnange nyaniriza omwana w'abandi ewe mubuzaabuza banaye n'ebyokumulimba nga bimbuze banaye bate yakitegedde nange simanyi naye kyeka kyali tekinategeera naakakikwata vidiyo nkikwata munnange kituusaawo banange mulinde paati tu vidiyo nyingi banganyo ziteekayo nyingi nnyo naye nkyaleeta paati ku paati paka wembagusisa kyekyabaddewo ekituufu munnange Pheobe atuuse ku kifo munnange bwentyo nga nkulabira omwana muwala Pheobe nga bamugjawo nga bamutwala oyo nno gwali naye ye mwami we abantu bangi ebigambo babijwetika bagamba mbu ate ono muganda wa Gibby ti ate Pheobe bamulabidde bulabizi mbu ate omukwano teguluddeewo kwegamba abannayuganda bakusuubira nabo bennyini tebamanyi kye baagala naye nga bamulaba awo bambi mu kared yanyumye nnyo omwana omulenzi ng'amuproposingira kwegamba n'amugwa mu kafuba omukwano bannange gunyuma bw'ofuna omuntu akwagala kirungi n'osalawo mu bwangu abaana abawala musaleewo Pheobe nange nga nkulabira nga bw'atyo asalawo ng'agamba nti nze kijja kijje ngenze n'omulenzi omukyotala amuyita mukyotala ku social media awo ngenze n'omukyotala ngenze n'omuhanka ngenze n'omuduudu wedde kiri ku status ya Pheobe mukyala nga kissa kineguna nga nkulabira kakeeki k'abazungu ekifo ky'abazungu bamukoze ebyabalungi olannange okisanga ku tikitoko munnange ng'omwana wa bukedde ono tikitoko ate nga kadaama w'abakadaama munnange omwana ng'agamba nti ye era nga bamuteekako akawita nga yenna abeera ennaku zino bakuyita kubeera positive nga nkulabira munnange ebya Pheobe tebiritumidde mwana omugambo gutokomoka ku tiktok buli omu ayogera kyayagala buli omu ayogera kyasanze ono agamba mbu ate simanya it will end in tears omulala agamba mbu ate simanya bijja kukola naye ye Pheobe yagambye n'agamba ekijja kijje nze ngenda n'ono omukyotala yewange gwenfunye mukama gwampadde mulekeberekereze baddiya anyway HK Media obeera ne Hadija Kigozi beerawo okutuusako your latest updates za celebrity news aba BBH Travels bateekamu omusajja kwama nga kyetambula bulungi baawo okuweereza amawulire gonna ate nga Pheobe tugenda kuba tunoonyaako asobola okuba nga abitutottola basinkana batya n'omuduudu ono